okojja babeera baseeka okitegeera kati embeera nemukuba nnyo n'atambula n'agenda yatuleka bulesa mu bbanga. I was in P6 nga kwe gatolina nakyo zaako I just 11 years ne tubonaabo ne twasolinga mama affe n'akomawoko nze era abantu banvuma ne baŋŋamba nze ninga bakazi naye nze abantu like bensinga okutegeera ennyo bakyala abo bomba tegeera ku TikTok ekisooka ddala ku TikTok kuliko enkwe oba tokimanyi kuliko enkwe abaana bali balina bu groups bwabwe kati oyinza opostinga video ne beekubamu ne bagamba kati eno katugi reporting na video yange gye napostinga yali egenda kwata nnyo nagenda nga video bano be bakulwanira entalo nange nzibalwanira bazinwanira nange nzibalwanira nagambye dda mbaweereza obalwanira entalo zaabwe nenkukoona mu kitiibwa yes friend aliwo tokyogerako bandibadde weefuga nina ne baganda bange baagala nnyo bambi mbaagala nnyo girlfriend aliwa nankyayogera nti ku team Abdel ne team Abdel bambi mu bagirlfriends bange mbaagala nnyo baddi bungi bakwano nsanyuse nnyo okubeera nti nate ndi nammwe olunaku olwaleero nabagambye nti ngenda mbayita mu kabaana bato soko bamuliseko bumalu bamulabe kale nange okusanga Anange bakwano temugenda kukikiriza naye olunaku olwaleero ndine Abdel ku TikTok mumumanyi bulungi nnyo omwana ono ali super genius akola obuntu bwe leero ninako enkozeemu challenge ngagamba mbutombuulirira simanyanga biki kuba siggwo nzaala olunaku olwaleero nsazeewo mbeere nga mukuleeterako gwe wenna ali eyo ate waliwo olwogwa mu mukwano n'owulira ng'otya n'okunywa ebyokya kubanga oyinza okwokya omwana w'abantu akuli mu mutima gw'ogira weewunza naye oligenda okitegeera mu ndi wa muwendo ng'abaana bandyawo dda ova ng'ate sikyasobola kubayo ettaano kati weebereremu bakubeera nga akutwala mu show nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels Company yokka eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga weebali nnyo okubeera nga bakusaabaza bakutwala e Dubai naawe onyumirwe ate ku discount esinga okubeera ennungi ennyo poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy weebali nnyo okubeera nga bakutraininga ofuke barista atukiridde zino company bbiri ze zitu empoweringa ne zituteekamu omusaya ate naawe show nekunyumira mu ngeri George nyumiramu sasa kulaba kale mukwano nange basanga bannange ng'oli muto nnyo ndi mukulu lwakuba face yento naye nga nze ndaba oli mwana muto nnyo nedda ndi mukulu eddoboozi toliwulira nina n'ebirevu okay so kati oyina ebintu by'ozonkolera bize bi attracting okuba lwe natandika okulaba nali Dubai akasooka ne kenakolamu ka challenge ng'ogamba nti toyina kyongattako ate oyagala nkwesibeko simanyanga biki kanziriremu ka video like na oba najja ne idea that idea kuba mulimu abantu like ababeera nga talina kyakugattako ate nga ayagala obeere nga omwegalira buli kiseera gwasooka omuweereza message ku WhatsApp gwasooka omukubira amasimu kati naye nkabaleetera era kakolera bangi tolina kyongattako ate oyagala nkwegayirire dia Serera okay bananga olunaku olwaleero tuli ne Abdel tugenda kubeera tumumanya ebituufu ddala ebimukwatako abaana ba TikTok abaana batu muli ne bloga yekka agaba ku ka transport n'amafuta munoonyeko bakwana ate mbeere nga mbahostingako ku channel yange mumpeeko ku ka following ofunye following nene njagala olwaleero mpeko ku following yo nange following nanti kati kisinza content gwe gwokola sigenda kugamba nti genda ogenda funa bufunyi following okitegedde kisinza content gwokola anti kati engeri gye nkuhostinze abantu bakwagala nnyo nkakasa bonna bagamba nti mujje musubscribingeko ku channel ya Hadija bajja kujja bamikwano mwenna baddiya
but darling mwenna mu subscribing ku YouTube channel ya Hadija Bambi. She's such an inspiring person. Alright, so kati amanya ga matufu gwani? Amanya gange amatuufu bampita Kasacha Abdel. Oli Muganda? Nedda ndi mwana w'Embale. Oli w'Embale. So how is Mbale? Mbale is good. Naye ng'okulidde muno mu Kampala? Nedda nakulira Mbale yeewaffe. Nakulira Mbale mu nkaaga. Mwenna ab'omu nkaaga mbabuuzaako bamikwano mbaagala nnyo. You've made me what I am today. Thank you, mbaagala nnyo mwebale kunkuza. Bakufollowinga nnyo ab'Embale? Era balina okunfollowinga kuba nabo balaba. Jjukira oba olina followinga wakubutako kitegeera. Kye balina okukola. Balina supportinga talent y'ewaka. Yes. Okay, so kati nga tetunateekako TikTok oli Mbale. Wava ddi Embale ojja e Kampala? Okuva Embale okujja e Kampala wenva ku bino mbu najjanga ne mpummula n'enzirayo. Okuva Embale okujja e Kampala obbererayo ddala. Najja mu 2016. Ng'oli mupya mu tawuni naye olinga owedda? Anti kuba sharp. Okitegeera bw'oba wayonka oba n'obwongo. Kati nze atayonka bannange. Nze simanyi. Naye nze nayonka mpaka ku myaka ejja. Mamange yampa obudde. Okay, so kati 2016 oyingira okuva Embale nga tonnaba kuva Mbale. Byali bitya Embale? How is Mbale? Ojja ontwaleko Embale? Nja kutwala Embale naye mukwano. Zi struggle. Kyoba omanya struggle. Mbale yo nga yo olina obbaamu kale n'akasente. Yes. Okusinga e Kampala. Kampala like tufunafunayoko ku buddirudiru naye kati Mbale olina okuhasolinga nnyo n'olyoka ofuna sente. Real hustle, eh? Kuba nze nga nze omuntu like natandika okuhasolinga at the age of 15 mu senior 3. Yes. Ng'okola biki? Nze ndi hairdresser. Nsiba buli type ya nviiri. Yes, mamange yali single mother nga asiba nviiri. So nina that passion okubeera nga nange mbyenyigiramu kuba yatulekawo n'agenda e Sudan. Yagenda e Sudan okimanyi naawe obulamu tebuba bwangu bataata kyova nze nnumirirwa nnyo omuwala omwana omuwala n'abakazi mbalumirirwa nnyo era newolaba busikitisi bwange supportinga nnyo abawala bataata bo si bangu naye ahasolinga era bwenti bwendiru leero Katonda era yannyamba ng'omuntu nesiyononeka kuva nga nkula mpaka essaawa eno tebansibanga nako. Era tusaba Katonda akireme kutuukako yadde n'akamu. Okay, so kati obadde okyayogera ku pati ya mami waawe yakulekera n'agenda e Sudan. Kati gwe ng'omwana omulenzi olinayo ba siblings baganda bo? Nina baganda bange. Oli mwana wakumeka? Wakubiri ku maama. Ku taata nze last born. Kati olwo mami wammwe bwe yagenda yabalekera ani? Mama affe bwe yagenda yasooka tuleka awo mu bbanga. Yes, just like that. Mamange embeera yamukuba nnyo like okimanyi ku kyalo jjukira bukojja babeera baseeka okitegeera kati embeera neemukuba nnyo n'atambula n'agenda yatuleka buli ssaawa mu bbanga. I was in P6 nga kwe gaatolina nakyozaako I just 11 years. Ne tubonaabo ne twasolinga mama affe n'akomawoko awo obulamu ne bukyukakyukamukko. Yakomawo after how long? After 1 year nga tugenda mu P7 kuba nze nali nsoma ne sister wange omukulu. Ne tugenda mu P7 ne tukola PLE ne tuyita era I got a first grade. Kati awo ntandika okufuna gund that yes eyokusiba enviiri biki tandika osibasibako ku kyalo nga nsolooza abaana ku Christmas zone nengenda nenkwata buli ne bampa 15,000 nga onsiba bob bwe mmanyi bokka nga n'ebiswahili sibimanyi naye kati leero buli type ne pencil sina kye simanyi. Bannange mmwe ndine talent. Nine talent entuufu avudde ku TikTok najja mu talent entuufu okimanyi nti no bakasitoma bagenda kweyiwako. Bajje era ngenda bakolera birungi byokka. Yes. Ogenda kusookera ku nze Idi weggwa weetipa wenzija ewuwo onsibe enviiri nzikwate ku show nziraga abantu engeri gy'ozisibamu super amazing. Yes, nja kikola. Kasita obeera nga kasente kawera. Of course, naye naawe kati wano oli ku HK Media. Ambassador wa Speed Express Tours and Travels, Ambassador wa Roast Coffee Academy. What today?
era bonna bozina akasente akawera nja kukolera ekirungi bambi. Yes. Kati enviri z'abakyala ozisibirawa olina saluuni? Nedda ngenagambye 2016 bwe twajja like twali tubeereyo mu Kazwangola ogimanyi Kawempe agye tubeera ne maama wange. Maama wange awe bya saluuni kale byamutama yabirwamu nnyo kati ne tugenda mu wino nga gye tukolera nga tusala nsawo. Si kusala nsawo mbu like kujja bantu kusala nsawo ndi boota z'ensawo. Yes, nga ze tutunda. Jukira mwoba wakajja tebitambula bulungi kati ngamba maama sigenda nze sobola beera mu wino ngenda nze nefuna saluuni gye nali nkolamu era tebyatambula bulungi. Maama wange naye nga tebimutambulira bulungi ate nga alina material wa saluuni kati naakola saluuni nembeera mu saluuni ng'era nsiba paka karantini weyajja covid yajja nebajjukira baggalawo buli kimu amasaluuni nga tegakola buli kimu tekikola kati ebintu ebisobola beera mu nnyumba nga togenda gisasula nenzigyayo ebintu nembitereka kati ndi oba nkigambe ntya bwonkubira nga nzija bwankubira gwe ngenda nensiba kola online saloon. Yes. Nerwakuba ne ku TikTok yange tojjangu nga ngipostinze kuba nali mpostinzeyo ku video emu in fact nali mbaale nensiba mukwano gwange enviiri kati nempostinga. Olina okukozesa platform y'okola ssente. Eno platform tetugikola just yakubeera awo olina okugikozesa okukolamu ssente. Kati nze mbadde sikimanyi nti no siba nviiri ku njagala yokka gye nkwagalamu ne challenges z'engeri yokka gye nzikolamu singa najja dda ne nkuwagira amazima. Abaana bavuma. Ku TikTok tewakimayo gundi bivumo wakimayo gwe mpoza ate n'ebirungi ebiri ku TikTok ebiri ku TikTok. Look at the good things ebiri bad obignoring kubanga abantu criticism zibeerawo naddala eza social media. Kati ekyokupostinga like emirimu gye nkola ku TikTok kyo kiyinza okumbeererako ekizibu ne ku social media zange endala era mpostinga okujjayo ku Instagram nako banali mpostinzeko videos 3 naye era abantu abammanyi abaali bazzeekeyo mu Kazangola biki bankubira kati abo ndaba nga ba clients babeera bamala kuba kati ngenda tuuza omuntu mugambe ngenda kujja nga sigenda kugendayo ngenda ate omulala ng'oli customer wange wa daily okitegeera. Yes. Naye olina okutegeera kye bayita business customer wa daily n'atali wa daily asobola okufuuka wa daily okimanyi? Nkimanyi naye kakisinzira ate ne ku nviiri omuntu z'ayagala okitegeera. Siba nviiri kinaki mpulira essanyu nno sinza atazekera bwerere. Osiba nviiri kinaki? Nsiba crochets, nsiba dreads, nsiba pencil, nsiba kanasatu, nsiba weaves. Sibe ebika bye tulinawo kati crochets kuba zonna like anti naku zino abantu abasinga basiba zi crochets kati zonna nzitadde wamu zonna nzisiba. Yes. So nice oyina emyaka emeka nansonyiwa okubuuza? Emyaka mu 23 years nina emyaka 23. Mwana muto nnyo but the things you do are really super amazing. Anti kulira mu struggle kasi okulira mu struggle like n'obwongo bwewagala nobera nga buli wootuuka oba oyina beera sharp. Yes. Kasi obeera ng'oli sharp mu buli kimu ensi ekwangwira n'okuba n'empisa beera n'empisa buli kimu kijja kwangwira. Yes. That's so amazing. Bana tuli ku HK Media gwe wenna tulaba olunaku olwaleero tuli ne Abdel Kasacha ate nga TikTok wamaanyi nnyo abamulabyeko akoze challenges ez'enjawulo alina ka challenge ako katuteereddeyo oba yakataddeyo jjo kenkedde okukola ng'agamba nti tombuulirira kuba sigwonzaala something like that. Obuntu bwe bu inspirings abawala bangi bukoledde abantu bangi mbusharinze mu video bwe mu buddiŋŋanye simanyi ngeri gye yatandikamu kukola content ono. Abaana bali ku TikTok buli omu ajja ne content ow'enjawulo n'osanga oli nga yeesiba ebiwuzi n'osanga oli nga alina byayogera waliwo abuulirira waliwo abika abafudde waliwo ffe abapostinga videos zaffe already ze twekoledde. So TikTok really it is super amazing. Abantu bangi bagyettanidde ate nga ne Abdul ono naye gye namusanga. So kati we are here to know TikTok ene muyambye etya okumuzibula n'amaaso oba oli awo tamanyi kikyali ka following ke tamanyi ngeri yakakozesamu kyokka nga te hairdresser
Anyways, bakwano nga natera okubeera nga nkwongerayo mu show nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga yatu empowering okubeera nga show ekunyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu. Bano ba visa consultant, tourism agents, ekutwala e Dubai ku visa eri discounted katulina packages ezaidi. Abaagala okutambula hotel booking bagikola, transportation bamukuwa, bakutwala e Dubai ne bakubookingira tiketi ate ne visa ne bagikufunira. So mwebali nnyo mu Dubai awo ku Banias Metro okugiriraana ekizimbe bakiyita Deira Tower room 202. Gendayo obanoonyeko. Poza ate ne mu Abu Dhabi awo ogenda kubasangawo bulambalamba Electra Street okuliraana ADCB Bank, ate mu Rwanda bali awo ku MP's Plaza. Pozi na wane Kampala ogenda basangawo ku Uganda House, ground floor okuliraana Dahab Shield Exchange awo wetusangibwa. Ogende wefunire ka visa ate ogende Dubai ng'oli musanyufu. Pozi ne baganda bafa ba Rest Coffee Academy nga bano be bakafulu mu bwa barista oba ba trainers aba training abaana bakola kaawa basangibwa waneeno e Uganda. Pozi ate ne baganda bafa ba Rest Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kutabula kaawa n'okuyigiriza abaana okutabula kaawa. We bali nnyo wano e Uganda awe najja Nankumbi gye bali e Dubai ate mpozi ne mu Abu Dhabi ye wali head offices zaabwe. Beera ng'obakubirako ogende osome, gwe omuzadde twala omwana wo ayige okubeera barista agende e Dubai akole omulimu nga gwa bbeeyi. Asakati bano bonna batu empoweringa show nebeera ng'ekunyumira mu ngeri gy'oginyumirwamu. Abdul, watandika ddi TikTok? TikTok nagitandika mu pozi quarantine yatandika ddi? 2018. 2019. Yes. Kati Quarantine yatandika 2018. Wayingirako 2020? Yes. Wakayingirako? Mixer. Kasobera nga jjajjawo yatabula ekyogero n'ateekamu olweza mikisa. Nakola binyuma yes. Nokola ebyo abantu bye baagala. Yes. So kati eno concept ya content gwotuwa ey'okubuulirira abakyala, okubuulirira ku bulamu obwa bulijjo, wagitandika otya? Ogitandika like nze gambye wagirowoozaako otya nogaa nti kati nze content wange kaabe ng'afaanana bw'ati? Nagirowoozaako like mu mbeera ya bulijjo abantu gye bayitamu. Kuba ebintu ebisinga bw'olaba njogera kuba ex, njogera kuba crushes, njogera kuba future husbands ne ba wives, kuba partners boyina essaawa eyo n'ab'olugambo okitegeera ne ba haters bonna mboogerako. So eyo life ate kyova babusharinga nnyo. Omuntu ayinza obba nga kyalimu essaawa eyo aba yagala akasharing akateekeyo akoona omuntu mu bitiibwa. No. Kyokka banayo n'omwana mu kitiibwa. Yes. akoona abantu mu bitiibwa. Yes. Kati kyova navayo neyo idea kulwanira bantu ntalo ze batasobola. Waliwo omuntu nga yetasobola kwogera agenda kupostingira ojjukira ennaku zino twogera ku status, agenda kupostingira akantu akaluma nga katadde ku status gwe kakukoone kakushashe owulire nga kikutta. Yes. Nenga si yakugambye nze abyogedde katogenda wala nanze ero genda kudda kwoli akatadde ku status ng'ogamba kati bakoona nze kumbe nze nakataddeyo mu kitiibwa eky'ekitalo. Nange. Okay, so kati before nga tonaba kutandika kola TikTok eno concept y'okubeera nti nno oyogera ku bulamu obwa bulijjo wali already ogiina ng'ogamba nti nze bwe nnyingira TikTok ngenda kukola kino? Nali sigiina. In fact nali siina na content oyo oba nkugambye ku muntu ya-inspiring ku TikTok. Okay. Ani yaku inspiring? Omuntu ya-inspiring ku TikTok bamuyita Scott, omumanyi Regan Scott. Are you for real? Yes. Abadde naye jjo. Kyova abantu bagamba omufaanana Scott. Kati nali ndaba busikitsi bwe bambi ku Facebook nga nze TikTok sigiina na mu simu yange. Kati olunaku lumu nalaba kagundi keyagamba simanyi nga bamubuuza amannya ge bwagaddamu nenga nekino ekintu bakikola batya. Mba ndi awo nga ndaba mathake. Kintu nno kyamaanyi kya ddala. Nange ne ntekamu TikTok.
mweteka mu TikTok natandika kola challenges z'abantu zibatadde oba nayogedde biki nga nange sina that specific content nti ono wange gwengenda otuulamu nemberawo nenga tebitambula nenyambala kujjukira TikTok biba bintu byakutetenkanya struggle segera notekayo nga yambadde kaskat ne bakuvuma baana bavuma bawa level ne bampa level nenga nze mbagamba I'm here to stay omayi oba weggume yes I'm here to stay namberawo kati nakamimu kenali nalabedda neŋŋamba ne lwaki bino ebintu sibyeyogezaamu wano nze nga njogera mu bwogezi byange jjukira naye nakolako ne bye nayogera mu lulimi lwange olugiso tebyakwatayo ngaawo ndaba kya ashakama yayogera mu lusoga ne bikwatayo kati nange nenga kanjogereko mu lugiso mukwano byagaana ng'abano abaana bacunya kamimu ako ke nali nina nenkakola mukwano nalaba Spice Diana akatuddemu abantu bakatuddemu kalina videos oba mmeka ngamba kaali katya kaali kagamba nti ebyo byengaogeze kusaba bigambe kugwateeka ku mata g'omwezi yego wakola akakantu nembaga nti olina kyoŋŋamba si mububi ba Spice Diana bonna ne babutuulamu abantu babutuulamu ne bonna baali ba those ones who inspired me nga bonna babutuulamu nenga abana ekisegeza ndi waddala nali sekirizaamu olwasooka naye mukwano kati ntandika okwekkiririzaamu ogenda okukeberako ng'olina thousands of plays abantu ng'ebintu bye babisharinze. How does it feel? Bane nawulira nga nze golaba ensi yonna yange sikyabitegeera nga nze ennaku ga kati ntambula ntunula nti naye ngaawo like ndaba sikyamaanyi nnyo naye following awo netandika okulinnyalinnya kujjukira nali oba mu 10K we nasooka okukolako ka video ngenda okujjukira nga ndi mu 50K nga what's wrong with my account tewaba nga bagenda gitwala okitegeera nsiga nga mposinga videos zange mpaka namukwano gwe bamuyita Makanga Julius najja naŋŋamba videos zo lwaki totandika zeditinga buno okuteekamu busimanyi continue bufuuke obwo kati nange ntandika obigezaako byeditinga obimanya nti olusooka tebyali byangu nera nga video zange nziteekayo nga zitambula zikikuba na video gye nateekayo gye nasooka okweditinga in fact nagamba nti omusajja omukodo afaanana ng'edduuka ly'ebyobuwangwa olw'omutunya ng'olamindi ndeku ebyo yes kati nekakwatayo nnyo neŋŋamba n'okusigala nga I do that edit era edit erina like kyennyongeddekoyo yes following n'erinnya era bakadaama bange babutuulamu banembeebaza mbaagala nnyo bakadaama ne ba team Abdel banebosinza nabbeerabira ba team Abdel wamala n'ofuna ne ttiimu abaana baliwawo omubiri gwe kasito like obakolera ekirungi nga ofuuse wakabijjukira buli omu ayagala kirungi kasito obeera nga omukolera ekirungi abaana bafuukirawo team you ate kati naka live kembakolera aka follow for follow teri big TikTok ayina akakola soko okambulire kaba katya nze live zange zonna sibira nkawo ku live mbu oba ndi mu kunyumya oba ku personal life oba biki oba nedda kati sayino tulina Ramadan follow omuntu ojja buzi noweza guest request nenkuteekawo nofunanga 20 followers novaawo kasogena ku YouTube no subscribing oba olina kufuna 20 followers gifters bafuna 20 followers naye gwe aze just ofunanga 10 yes gundi ekintu ngwa kinyiikiridde nnyo TikTok yo gifudde serious abantu TikTok bali mugizanyiramu anti kasita obeera nga olina kyoyagala ng'olina ekiruubirirwa yes nange mbanjaga bankubeko ku billboard yes nange tandikiddeko ekike media ekiddako ogenda ku kipande yes nange ngambeko nkubireko ku muzeeyi mugambe tega TV eno kwendya essaawa eno yes tega mama genda oli mu lugendo ngomenya kiwulikika nga mama wali agamba omwana wange oyo bamulaba ku TV okitegeera yes birirwa mu bulamu yes. So amazing. Emboozi eri super exciting. So kati ogituddemu otandise okukola TikTok. Abantu batandise okutegeera olaba nga TikTok ekutwala wa mu myaka egijja maaso. TikTok obuzibu app kati osijjeyinulirako kitegeera nsinga kwenulira nnyo ku YouTube kuba TikTok olunaku lukeera nga bagiggyewo. Content kigoteka ku YouTube. Ku YouTube ntekayo videos zange lwakuba zo nzigatta yes nenziteekayo lunaku mpostinga video emujjukira nze content wange
buba buskits nga bumpimpye so mbugatta. Yes. So ne buweza minutes bambi mugende musubscribinge ku YouTube channel ye. Mbadde sinabategera nti olina YouTube channel ngenda nkebereko tulabe. Lete simu yange umaru tulabe content w'omwana eri muno munsawo. So kati content gwoteka ku YouTube basically alinganga bw'onoolaba era ebyo byennyini by'otubuulira still oyogera ku bulamu bw'abantu. Okay. Leka nkebereko ku YouTube channel yo bambi mukwano. I want to be one of your subscribers. So kati olaba nga TikTok ene ekutwala obadde okyangamba nti TikTok app meaning that olabika ndooza togyeyinuliddeeko. Tolina gyeyinulirako nnyo TikTok. Togyeyinulirako nnyo kuba tubeerako just to make fun omuntu like kati waliwo abakifuula nnyo serious. Naye kati tubeerako nkozesa akasa kya Abdel KHASAKYA. Yes. Yeyo YouTube yange. Ku Instagram gyendi, ku Facebook, ku TikTok yako bandabira everyday. Nekyekyo ku Twitter nako kwendi. Have you ever thought of making quite longer videos? Nokolako ku videos nga mpanvu ng'oyinako ekintu ky'oyogerako nga kyamakulu nga kiyinza otuusa ng'eddakiika 5 n'okusoba? Fact nti we engage nze mu YouTube. Ekyo nkirowoozaako naye like nze njagala saga kwogera mu kintu kimu like nga kyenjogera nga byenjogera ku gundi ku TikTok. Njagala like oba making skits. Okitegera skits kati ngezi z'abakacapa ezo bwe zityo. Ezaba station the house girl nange ze njagala. Wow, that's so amazing. Kati osuubira kukola nani? Like oyinawo team gy'otegeseewo okubeera ng'otandise okubeera ng'oacting? Nedda sina team saaweno. Sina team naye nina abantu like bemba njagala okukola nabo. Kati ngabo ba Scott bakacapizo kuba Scott mwagala nnyo. Scott akulaba ngenda mukutuusaako. Scott ne Brian baagala nnyo ku TikTok. Scott ekimunjagaza kuba he inspired me okitegeera. Brian ekimunjagaza ankolera ebinsesa like nange ne mbeera mbonsesa abantu ne nange nenseka nga Brian alina byakoze. Yes. That is super amazing. So kati ogambe Scott ye yakuinspiring okujja ku TikTok otuse ku TikTok eri etya? Bitambula biti? TikTok yo fine tufunako like that fame nobeera nga abantu bakumanyi. Fame eno gikozesa bulungi. Nze ngikozesa bulungi nze nganze kuba nebogena ku page yange sina muntu gwe nali nvumya ku TikTok nembera ku live abaana bampa level mu comment section nenze sibaddiza. Abaina olwo bakuvuma nga bakugamba ki? Tebalina kye bakugamba. Era tebalina nekibanga bangamba ki? Tebalina nze najja I'm here to stay. Okitegera ndi ku TikTok tuse najjanga kiwalaata tebalina nekibanga kasa. Tebalina. Anange otusanga ku TikTok banaye mwena abantu abali mu Abu Dhabi. Mag Beauty wali nnyo okubeera nti nabatusako hair pieces eza human. Alina wigs ate nga alina ne weaves. Mwena abagala okusubula, abagala deliveries, ebintu bya saluuni, hair clips, clip-ons, alina buli kimu. Sobeera nga omunoonyako gwali mu Abu Dhabi, ali e Uganda, ali e Dubai. Deliveries zonna azikolera bulambalamba. Mpozi n'abagala okusubula hair pieces eza human eziri pure nga zivudde Dubai. Beera ng'omukubirako ku namba y'essimu eyo ate obeere ng'okola ki ng'omufuna bulambalamba ofune services ezisinga okubeera ennungi. Abdul, you are super amazing, like exciting ebintu byoyogera. Thank you. Okay, so kati TikTok ogikozesa in a constructive way whereby nti inspiring abantu bangi obagize emitima obanyize emitima obalwanira entalo zaabwe. How does it feel? Nze it feels good ku side yange kuba gwomanyi okulwanira omuntu olutalo. Balwanira entalo ate nembasesa nabali abanyize nga babanyiziza nabeera ne baseka ku video zange okitegeera. Yes, so ndiawo just for fun. Entertaining abantu. Yes, I do entertain. Oyina ka video ke wakola akoluyimba lw'olusuku lwa sementi. Eno video wali ogikwatira waka wamwe? Nali waka. Naye nga yo video buli omu yagirako jjukira like nzannyo omupiira kati abaana bagira ne baŋŋana ne bane mwana gwe wasuka. Yes.
njagala nkoleleyoko ku behind the scenes eza video z'engeri gy'ozikwatamu. So kakebera nanti nenkebera jjukira waliwo akantu kanzija mu bwongo bwe bati nga kati leero kateekeyo kano nenkatextinga nenkaweza ku WhatsApp tokeerabira kati enkerawo nenkasomasomamu njagala ombuulire engeri gy'oyiyamu ebigambo bino weyabayi nti ekintu ky'oyogedde olwaleero tokiddamu enkeera ebigambo obijjawo Abdul? Kati memes zinyambako nenange ng'omuntu so knowledgeable. Jukira kati nze nkuliddemu eno mu industry nnyo bino bya MDD okuva mu primary, so kati obwongo obuyiyeera automatically mba nabo. Yes, naye nga bu meme bunnyambira ddala. So kati dream yo yakubeera actor Yes, banjaga nange mbere actor omukutivu omulungi. Yes. Banange ba actresses abali eyo omwana aboogeddeko asinze kwogera ku mukyala Leila Kalanzi, omwana ali eno akwagala nnyo bambi, nsobola okumukutuusaako Leila Kalanzi? Banensimaina kumanya nja essanyu lijja kunzita. Yes, kutuusaako njaga nnyo mu meeting oyo omukazi bambi naye like she inspires me. Bandaba buli mulabwe nti ngamba I still have a long way to go. Kitegeera okubeera ng'oli mu cameras like ali ku billboards owulira otya okubeera nti no inspiring bw'omukyala? Mbadde nsuubira nti ogenda kumbuulira ku basajja kusimanyanga bagundi Segawa abaami. Nze era abantu banvuma ne baŋŋamba nze ninga bakazi, naye nze abantu like bensinga okutegeera ennyo bakyala abo bomba tegeera kuba nze ne ku ssomero sigenda kulimba mbu navaayo nga ninako omukwano gwange nga mulenzi. Bakyala beereere. Yes, bawala era mikwano gyange bambulirako ne ku byabwe bambi. Owulira otya okubeera nti n'abantu bakuvuma nti olinganga omukyala? Nze tebinkwatako as long as nkola byange binyumira ebinsanyusa. Yes, ate ne mama wange ali free nakyo. Kati mama wange yanuma ennyo bwe mba nga nina kyenkola nekimuluma, mama wange yekinnuma. Naye bafans jjukira abafaaniwo enkya ne yeekyanga. Yes, naye mama tagenda kuvaamu. So nice. So kati ebizibu oyinayokko naawe ebizibu by'osanze ku TikTok okwo? Mpulira nti ng'oggyeko abaana okukuvuma bakukolamu video ne bakwegamba ne bakubiritaninga n'owulira nga confidence ekuweddeko. Ku TikTok ekisooka ddala ku TikTok kuliko enkwe, oba tokimanyi. Kuliko enkwe, abaana bali awo balina bu groups bwabwe, kati oyinza opostinga video ne beekubamu ne bagamba kati eno katugi reporting. Na video yange gye napostinga yali egenda kwata nnyo nagenda nga video bagiggyeyo nga kyannuma n'ekyampa ekyokuyiga ningamba ekitegeeza bwe bati bwe bali nevaayo nensigazeerayo endala ezasigalayo nera nazo zekikuba. Yes, kati yo challenge gye nsanze ku TikTok kuba abanvuma sibaddamu. Yes, sirina budde bwabwe, birungi byensinza okufuna ku TikTok okusinga ebibi. That is super amazing. Ebirungi byasinze okufuna Umar omwana okusingako ebibi. Kitegeeza talina bizibu byasinkanye ku TikTok, mmwe mumanyi. Kakasa tebalina kye baŋŋamba be bamanyi oba babeereyo ba haters nze nkyabaleetera content ate nga bubakoona. Okay, so kati ebibi byebyo byagaana tebalina kye bagamba. Achievements kizofunye ku TikTok? Achievements zenfunye ku TikTok, I've got friends. Nina emikwano like obeeraawo nakwezaako ka message emikwano like ne bwabeera nga takuwa ssente naye nga she or he is that caring friend abeerawo nga like caring akulaga caring akeera kumakya n'akubuuzaako omanye ebyo ebintu ebyokufa ku muntu buli omu kyasinga okwagala. So I've got friends ku TikTok. Nakugambye nina team Abdel era nga mbaagala nnyo ku TikTok. Bano be bakulwanira entalo? Nange nzibalwanira bazinwanira nange nzibalwanira. Nakugambye dda mbaweereza obalwanira entalo zaabwe nenkukoona mu kitiibwa. Yes, kati endala achievement gye nali nfunye ku TikTok deals zino omuntu ayinza okugamba njagala kuntuulirako mu luyimba okitegeera n'ofuna akaddiiro n'ofuna 10 lyoba tosuubira mu ekyo ekiseera n'ofunayo 2 gobadde tosuubira. So
ezo achievements tuzibala. It is so nice, eh? Achievement eyokusatu respect mu mikwano gyange like olwasokanga banda babulabya ne baga ono talina byakola okujjawo kwambala obusikati naye okuva natandika okukola yo content like banda ne mukisa ne bagamba yes era bonna abali mu eyo family y'omupiira bagamba naffe tulinayo serebu afa tushikirira ku TikTok katolina kyo tukakasa okitegeera kati ekyo kitiibwa nange mbanda banga like ojja oli awantu ng'ojjaawo yes. Alright, bannange abaana battu ngenda nga mbayitamuko mwanguweeko mwena aba TikTok mumpereze ka message ate nsobola okubeera nga mbagira nga mbakola kinga mbakyazako mutuweko ku story yamwe. Story ya Abdel eri so amazing, eri very exciting. Mwana muto nga bw'omulaba vibe gy'alina ku TikTok gy'alina ne wano okikola ote? Like I'm so talkative, I'm so associative. Like nze nkachinga up mangu ne situation ebaawo. Bojjango oyagala bintu bya kiralu nga ffenna tubabalalu. Bojjango oyagala bintu bya kusirika nze kola nesiriza. Naye ate obuzibu mba mpulira nga kinuma nga saagala kusirika. Sirika. So kati njagala nnyo okumakinga those friends abampa vibe abampa vibe. Omuntu waganjagala vibe ng'ogiteekawo mu kitiibwa ng'oyiwawo omubiri. Yes. So kwegamba bakutwaliza muggo bw'osirika weekosa. Binnuma mba mpulira nga okujja nga nalwadde awo nsirika naye kati siri mulwadde mba njagala njogere at least mba njagala njogere babeerewo nga bakimanyi nti I'm in the building wendi nsaagala kusirika banjogererewo nedda nze nnina okweyogerera nze ng'omuntu neebeereremu. Nze nga upcoming tiktoker nze omupya ku TikTok oba omwana yenna omupya ku TikTok kalowoozo ki koyina eri eyo omwana like advice ki zoyinza omuwa? Omwana omupya ku TikTok advice gye muwa bw'oba olina ekintu ky'okola like ng'ofiringa your best in that thing kuba mulimu abaana bagenda okujja nga yagala kola content we bw'oba owulira nga your best in that thing oba kufumba oba kuzina oba kutambula oba kuyimba oba kyonna oba kweyogeza nga nze bwe neeyogeza kikole. Yes, abantu bajja kwagalirayo naye ekyokuvuma nze sikisapootinga. Javuma omuntu akuyiseemu eggaali tovuma muntu abakuyisaamu eggaali kalowoozo ki koyina eri abantu abo? Bakikuba simanyi nakumanya anti omuntu ogenda omuyisaamu eggaali nga naye alina kyakukoza okitegeera. Kati mulimu abantu agamba nti nze sikkiriza wiini kati bajje bavume ffe tukkiriza wiini n'oguma nogaa kati ngomye n'obalinda wali eri mu content. Yes, nenkamuwa mu kitiibwa n'akalaba n'akalayike nga n'akomenti nga nti onvumye naye nga nkamuwadde kamutuuseeko obubaka butuuse saagala bukome mu kkubo. Abalonja wano wanyine ku HK Media bino byonna obisanga. Tugenda kubeera tubasibula bu video bwaffe tebutera kubeera buwanvu nnyo naye ate bubeera bunyuma. Mwebale nnyo mwenna bambi abatulaba, mwebale nnyo abatufollowinga ku mitimbagano gyonna kwe tuli, kwendi ku TikTok nange, kwendi ku Facebook, ku Instagram, ku Twitter, ku YouTube. Mwena abanda babakwano, thank you so much for following me, thank you for loving me. Ate nammwe abatanjagala nange sibaagalira ddala. Bakoni nanga abanjagala bambi mbagala nnyo. Subscribe ku YouTube channel yange nkozesa akasacha Abdel ku YouTube, ku Instagram nkozesa Abdel Fortunate, ku TikTok omumanya amanya gange gabulijo Abdel 636. Nentumirako ku maama wange bane nkwagala nnyo mukwana. I love your mother, nkwagala nnyo, you're such a darling. Nentumirako ku best friend wange Ivan, the best friend ever. Girlfriend yaliwo Tokyogerako bandi badde weefuga. Nina ne baganda bange baagala nnyo bambi, baagala nnyo. Girlfriend aliwa? Nkyayogera nti ku Team Abdel. Ne Team Abdel bambi mu ba girlfriends bange baagala nnyo baddiya. Yes, ne girlfriend crush oba gy'oli, it's okay. Jangu leeta buleesi ssente na birabo. Iwewe omubiri bonna abaliyo mwenna abalina crush sibalinaako buzibu. Jangu buzibu leeta ssente, nnyongere ssente era nnyongere ssente. Omulabi omulenzi omulungi nze mulina bannange. So ba girlfriend bwena aba crashing omwana wuna ali single temulina kye muŋŋamba temunagamba Dija teyabaleetera. Tebalina kye batugamba.
bo ba girlfriends ba crushes mujje nenga mwesibye 5 kubanga zo sente. Yes, I'm so expensive boyfriend. Yeah, ate bana ekokonye kwako tebakyalina kye bankakasa bajje buzina sente. Noonya sente oyongeremu okunoonya sente era oyongereko onoonye sente otuteekemu sente naffe tujja bateekamu sente ezinaazirabise. Nenga ne bakadama bange bambi mbaagala nnyo. Yes. Alright, that's super amazing. Banange Speed Express Tours and Travels era nga bulijjo gye nsembyayo ne Rest Coffee Academy abantu empowering show ne kunyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu. Poza ate waliwo omukyala Maggie Beauty ali awo mu Abu Dhabi. Omukyala oyo mutumira nnyo, mwana muto ate nga mukozi alina hair pieces eza human, akuguza, akudeliveringira, akusuubuza kwegamba buli kimu kyonna. Pieces ezo nga bw'oziraba mu kifaananyi awo ziri very original era wogitwala nga teri original ogizabuza mukwane wa Maggie Beauty ajja receiving naye ate nga nsuubira era ne ku kinkosezaako nti pieces zino eno ziri very very original. Mugezeeko olabe services ze ziri zitya, nkukakasa ojja zaagala nnyo. Banaye ngenda kubeera mbasiibula olunaku olwaleero, saagala kubeera nga mbariisa. Nze HK Media, Hadija Kigozi, see you again.